ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Jena kuyita jena kwagala. Muyimbire muna akayimba kalavu. Eddy ine myaka ngemeka? Myaka 7. Ine myaka 7. Birthday be ula kumeka. Birthday yange ya wakuna. Tusa otuwere sala. Wanga ureba kwa makusto ukama waka katonda ndakuzaala na katonda waffe amina. Gamba asi yankwagala nnyo. Asa nkwagala nnyo. Siri kukyawa. Nkukyawa. Tio mmanyi? Osiya. Osiya wuli. Alu. Agambe. Omanyi okutendereza? Nze mmanyi kutendereza. Kutendereze mutulabe. Zeterengeza mukama. Tabula. Yesu tengereza mukama. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate sempya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri futi 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main futi 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tikitoko. Yes, tikitoko. Okozesa mannya ki? Amanya manene. Okozesa mannya ki? Manya. Ku tikitoko okozesa mannya nyunya. Tikitoko. Obeerawo. Bira waka. Kitundu ki? Kitundu. Wangi? Kitundu ki. Obeera mu kitundu ki? Kitundu ki. Kiri awo. Jena kuyita jena kwagala. Muyimbire muna akayimba kalavu akakasenti omwagala. Jena nabagambye jena ina lavu jena mukubira akayimba oyo omukazi mukubi. Dada basa kwa yimba, dada bagada bagasa, dada basa kwa jena. Tonzwazo omukazi nawe ajja kukyawa. Mukazi yimba bulungi ne gono. Jena dada bagada bagasa bakadela. Kwa nini kwa baganda bakada, dada mukazi wanga dada bakada yimba keke. Linda kwa jeno. Gamba asi yankwagala nnyo. Asa nkwagala nnyo. Siri kukyawa. Nkukyawa. Wadde wanvumye nkwagala nnyo. Wadde bakuzimbidde ennyumba. Nyumba. Zagenda okugula ebintu by'omu nnyumba. Gule nyumba. Ne banono omusajja wa Asia. Nze taata w'abaana bo. Okola sitoma naawe. Anyway time kwanga yetu teri seteze time kwanga nagenze ndakomyewo wano saa 8:15. Alo tariyo Mugambe mama fina ndiye none SB4 mugambe ndine SB4. Oyagala Eddy? Mugambe siriwo.
oyagala Eddy Eddy wuno ndi naye waneno mujite ayagala nnyo okwogerako ne mama Fiina bambi siriiyo agambye tali tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako wumalo ali ku kamera nga bulijjo kikinga tolested kwanga kamera wanga ne kamera bulungi omukulu agambye kubanga kamera naye leero tuzze tunyumyemuko naye ludde nga munoonya naye obola okuba mbeera bizemu naye leero ngambye kamunoonyeeko jeno abagoberera omukulu kulupita ku TikTok okwo eyamutuleetera naye bwe namumusaba nangamba jangu tumusaleko ndi wamukisa okubanga leero ndi ne jeno ayambadde ebyamagye era ndowooza era omulaba ebyafaayo ebitonotono bangambye nti omusajja ono yasitulanga bikompola mu lutalo wekiri wekiri soko tubuuzeeko wanga nyambadde wa poliisi nyambadde wambadde pata yangulidde pita oyo yangulidde oyo ani pita yakugulidde yegwani Peter yangulidde mukwano gyange tubadde naye ng'abadde twagenze sokoleke programu eno njiweerezaako abaana b'e Saudi nenjiweerezaako abaana b'omu Dubai omu Oman n'abaana b'e Qatar gwe ng'oli ekiyumba kikunyiga ekiyumba naye nga mukamawo oba baba akutulugunyamu ononye ebintu ebikusesaako bikubuzizzaako emirembe nogamba programu eno njikuweereza sekamukko teri munyo kyamakulu programu eno nekunyumirwamu nepita olunaku lwali gwetuleese mukulu jeno gwe tuleese amannya gwani jeno Edward Pato tukuyite Eddy Eddy olina emyaka ng'emeka? Myaka 7. Emyaka 7. Wazaalibwa ddi? Nazaalibwa myaka mama yanzala myaka 5. Myaka 5. Birthday bela wula kumeka? Birthday yange ye wakuna. Birthday bela wakuna. Wagikuziza birthday olwokuna olwedde? Yewedde. Wagikuziza? Kano kaki? Kano. Katuka ya polisi. Kato kakogera. Lyato lya ku polisi. Naye mwana. Tego ogenda kunnyumira. Lino lyato. Lyato lya ku polisi. Lyato wa polisi. Ebyambalo bijjiwa. Peter yangulidde mukwano gwange. Tebakukwata b'amagye. Amagye tubeera nabo. Mubeera nabo. Nga mukiringa. Amukiringa. Yekinga. Ani akusaza akaviiri? Wali eri ugondi senga ya mpa 10. Senga kwa $10. Nosala akaviiri. Ndio tusaba na ni nkomawo ni saba. Nosaba. Osabira. Sabira wano wa Msumbao. Msumbani. Msumba ni wambe kuchachi. Msumba ni wambe. Omanyi jeno wagamba walonyo mu kusoma. Eyo je wali mu lutalo n'osoma nga musoma mapu seri kompola we bagenda okulwana. Jeno katugenda kubalo kuva kwe mpaka ku 10. Kyenjogera kyoddamu. Nsome. Emo. 2. Oli mulokole musiraamu mukatuleki? Ndalokoka mukama. Walokoka? Mukama yebazibwe. Amina. Aweebwe ekitiibwa? Ekitiibwa. Nga tugenda kutandika programu yaffe tusawo tuweere essaala egenda okuggulawo programu ng'omusajja omulokole. Tetwamne ndalokoka. Ayi tuweeyo essaala. Tuwaze essaala. Leero kolokoka ne essaala. Mr. Bini nkutumiddeko nnyo. Tusabire. Bwanga uleba kwa makusito okama baka Katonda ndakuzaala na Katonda waffe. Amina. Amina. Okay, kati soko obuze kuba kulaba. Tutandike. Wanga nkuuza kwa muganda wange
Okubuuzaako omuganda wange omuvubuka mukwano gwange omubuuzaako tumirako kuba Dubai abakulaba kuba be basibe babangamba nti SB4 tunoonyese ku Uncle Eddy oyo munoonyeeko leo nenkunoonya kuba tubirako abe Dubai bebe Dubai nekunonyako omukwano gwange nenkunonye Dubai so okay otugabire musajja mulokole mulokole kubanga mukwano gwange mulokole ndi mukwano gwange nekisa kyekyo Naye okay muchachi musaba mutya muchachi muyimba tuyimba sija prayer tubadde nabo bani sija prayer babadde bavino yaba chachi eri wayiga chachi kawala yabagenda musumana deni chachi kugumbi basco kadi je musabira muyimba nyimba ki muchachi chachi basoma Bible Katonda ne basaba Mukama ne badde ate okuyimba antu tusoka kuyimba kutendereza Mukama teregeza olumala okutendereza tugenda mu kusinza otumala okusinza ne tusaba omanyi okutendereza je manyi kutendereza tutendereze mutulabe tuniza okuyimba terengeza kuyimba Soja kuyimba ne terekeza kuyimba ani tuyimbire nga mutito muyimba tuyimirira nga tutendereza Zeterengeza Mukama tabula Yesu tengeza Mukama yayinza Mukama Katonda waffe tenina Katonda inyana kwenve Katonda ngandi jena akuyita jena akwagala kati muyimbire muna akayimba ka laavu akakasenti omwagala jeno nabagambye jena ina laavu jeno mukubira akayimba oyo omukazi mukubi dada basagwa yimba dada bagada bagasaga dada basagwa jeno tonzwazo omukazi nawe ajja kukyawa mukazi yimba bulungi ne gono jeno dada bagada bagaza bakadela kwalina kwa baganda bakada dada mukazi wanga dada bakada yimba keke linda Yesu Katonda Mukama kenda Mukama kekyo ata obaze kekyo ngozi ndiamba bazina bazina gamugokka nayi try waliwo gotera okuzina ku TikTok okwo etoko ngozi noti etoko tuje twayimba kazindalo tobadde naye tuzinire mu chachi nga tukola sembe yano buoti henga toyimba dansi nada tokona yimba tanene kama katenga denda kasakake kyecho Naye Eddy jango tule wano saka abimanyi naye abiyimbi ani abimanyi naye abimanyi yakuyigiriza naye abimanyi olumumala okuzina nga mutendereza olwo tamanyi kusaba sala ng'abalokole n'osaba n'okwata omwoyo omutukuvu najja nga tusaba nabo Peter omati osanzeeyo ku kyaki akusanzeeyo yasanze ku kyaki asanze wamayiri n'asanga nebanga nti mu kyaki towabirabo mu kyaki lwaki namugambye nangana Peter tangambye nangambye mbadde eri ku kyaki ntongambye amayiri ningenda ku kyaki abo ningenda ndetusaba ninyimba twabadde nabo landi mu kyaki towabirabo lwaki towabirabo mu kanisa tuwangambye kanisa tewangambye nire tugenda ne Peter nemugamba twasagenze ku kyaki nemugamba andinsabe ozibagamba ine myaka emeka myaka 7 ate muganda baganda babaliwo ganda wange disani yanyo mwigede bamugoba tabirawo bamugoba anywanyi ye mukuru wa ye mutowo disani bamugoba da yanyo mwigede bamugobirawo mwengeji asule makerirawo muganda wo bamugobawo ate yanyo omwinge gotonywa mwinge kulwaki nabivaako kunywa mwinge nenga wali ogunywa nabivaako lwaki wabiva kuba nze nga njagala ogwogeddeko nempira nga njagala nakunywamu oyogeddeko mwenge nempira nga njagala nakugunywamu nze ngunywa nnyo nenga tekola mu mabaala tonywa nabaala naye tera okukola banooli nga muli mu kibaala ono ng'okutta ecupa ya Naye oli mu kunywa ziwayini zonna ze champagne the fine ng'onywa champagne
Ngonwachi? Wairo. Oyo. So kakati bamugoba nga yina alagawo. Yagende wawe makerera bamugoba ne kwanuje. Kuno mazeko banga ki? Kuno kuobeera. Wanji? Kuno wana mazeko banga ki? Banga. Beera wano wakambeerawo. Ewaka. Kuva buto. Iyo mbeera wano. Chairman wa kuno yani. Chairman. Chairman abeera wano, chairman twamulaba wano kumacha. Chairman nosanga ne chairman twamulaba danga ali wali. Twabadde ne chairman tumadde wali. Mukama tusaasire. Anti bamuyita ni chairman. Peter chairman nasanga wanini. Peter ngade boda. Nsanze ngavuga boda ngati kumulabyeko. Amanya kuvuga boda gwe. Chairman ndamulaye ngati kuboda. Jangu ensembere eno Eddy. Engato wajikubeyo ya amaanyi. Amaanyi sebono Eddy. Engato ya amaanyi. Engato ya amaanyi. Bagira bati eyo. Engato Peter yangulidde ensi engato. Bagita bati. Tumanyi nginya lyayo. Engato ya niwani wayo. Wayo. Wasomako? Beresi somye rero. Edward tewasoma. Tumanyi kubala. Nabala. Wasitubaliremu. Tubalemu okuva kwemu paka 10. Balamu okuba. 3 8 7 8 10. Olo bwana. Tukaddemu tubalemu. Tubale bulungi. Tandike? Tewasoma? Yasoma. 1 2 kale tuddemu. 2 3 3 2 3 Checho oyise. Omukulu n'omujjawa. Kuba gwe mutuleetera. Amanya n'eddoboozi bampitako Peter. Era nga ndi musanyufu muganda wange okuntu. Naye nga kyakabi. Omukulu ono ansanyusa. Omukulu ono tulinawe munnange tukola naye wakawala boys tiktoker. Omuyita bwate Kisoba Salongo. Mukulu ono nze mulaba nga ndi mwana muto. Naye nga bamuyisaamu amaaso abantu b'okukyala. Osanga nvuma atuuka enkima biki nekubya nga kinnuma. Kati nala ku bakwano bange baguddewo tiktok naga nange muzigulyewo naye nina mukwano gwange nze gwe njagala ennyo nali musambi wa mupiira nga ajja nnyo ku kisaawe naye ngamba nze we naaba nziguddewo tiktok ejja okukola ki Juma baze wano babanjeyiza wano bona nabalabye bana nze ku musajja kale yegera kati we nagulawo tiktok ka video ke nasoko kwata nga asaaga nagana bayiro kikagendewa nesi suubira ziganda babiki bebera bangamba ati no Edward nakubye nga zisibitegeera buki tikitoko Yes, tikitoko. okozesa manya ki Amanya manene. okozesa manya ki Manya. ku tikitoko okozesa manya nyanya Tikitoko. obeerawo Vera waka. kitundu ki Zitungu. wangi Zitungu ki. obeera mu kitundu ki Kitungu ki. bandi awo ngafuna amasimu ag'enjawulo ku bantu namikono gyange nganfunyamu ddala emikwano balwango baani kasaza kati naawe wuuno nzaani akutuuza wano yoba kati Edward ono gwe twali tebasuubiramu esaaza akati yali wano kuba bandi abazza b'amativi era ningawo otutudde wano era ebakola ki batuula kati Eddy ono omanyi ye abantu bamwozesanga engoye zaali badde ez'emitwalo emeka 12 ate nga yaziyita mu mitwalo kyenji ka mitwalo 5 ye alaba nga nyingi ekitukwatako nnyo tusalawo naffe tuga waba afuuse bwali katumwagale nga ffe tukwaki wetweyagala yakusoma yesala ekikumba tetusobola kubeera ffe nga tufaanana we tuti ebyafaayo tubibuuze maama kubanga ebitonotono babazaala basatu babazaala abaana basatu era yo Uganda yogerako disani muganda tegeera wati tebakwatagana bulungi era yagabiddeyo bamugoba nga nyidde omuki
tebasobola kutuula ng'eyo tutuddewo. Lwaki? Simanyi lwaki. Nenga bana bafaanagana. Bafaanagana naye omu yafa. Kati abirira kati ye omusajja ono naye womuteerawo ekintu kati ng'enkoko wezikyalinawo enkoko ze 2. Alunda. Kati womukola bwe ekiyumba ky'enkoko. Asobola okuzirunda. Omusajja mukozi kuba n'omukono ogulaba. Ono osooka mukubirako eŋŋuumi. Labayo kube eŋŋuumi. Aliwa. Oyo. Kuba. Ekyo. Musajja mukozi. Musajja mukozi nnyo tewali kyatasobola kukola. Ate ye mukwano gw'abantu taliko gamba nti kati mulaba ensanyuka gy'abasanyukidde muyinza okugamba bakola ki abamanyi. Kukyalo kuno olowooza amazeeko ebbanga ki kuba muzaala? Olaba naawe kati mpezezza emyaka 25. Edward namusangako ndi mutowe sitegeeza ye alwiddeko ddala emyaka nga 3 mu emeka. Naye yalina emyaka 7. Edward nalina emyaka emeka? Nakula myaka 7. Emyaka emituufu olina emyaka emeka? Myaka 8. Ate ejja ddala? Ddala myaka 7 nakula myaka 8. Nakula myaka 7. Awo mama yajja okusingawo tuyitireko ku mama naye tonyumyemukko naye. Eddy olina emyaka emeka? Myaka 7. Ejja ddala giri emeka? Myaka 7. Olina omukyala? Ku lwaki tolina mukyala? Abakazi sibalina. Ku lwaki? Mbadde eyo amanyiriri kumpi. Amanyiriri? Lwaki tolina mukyala? Lwaki tolina mukyala? Mukyala babeerayo. Nanti naye kati lwaki towasa? Abamusumba abawasiza babadde abagola babadde ku kyaki. Abasiza eggulo? Gwe n'otawasa? Bali ku kyaki bawasiza wano ku mbaga ya ku kyaki. Naawe twagala wasa otuyite ku mbaga wano wabeerewo ttenti. Tolaba? Ogenda wasadde? Simanyi nange embaka simanyi babeerayo. Naye ng'olina omukyala gw'ogenda okuwasa? Bonna babeerayo ku kyaki naye bawanga nsaba mbeetaamu. Naye ku kyaki nsaba Mukama. N'omusaba otakuwa omukyala? Omusaba otya nanti? Omusaba otya? Nsaba Mukama ninsaba Katonda. Eddy ono asobola okufuuka ekyenjawulo eri famire ye gwe naawe gwali eyo atulaba. Gye twakwira waliyo abantu bwe bati era bwe nalaganga ku Asia nti gye twakwira wabeerayo abantu bwe bati naye nga tubabuusa amaaso naye ate asobola okufuuka ekyobuvunaanyizibwa omuntu obuvunaanyizibwa naawe gwe ate gwe yeeyita obuvunaanyizibwa n'abeera nga ate olina okumwebuuzaako oba olina okumukozesa tokutuusa ali butasobola kutuuka. Tubavaluwinga ennyo si ekyo Eddy, tubavaluwinga ennyo and turecognizing mukulu ono katosobola omutwala ku mukolo tugeze ng'ogwo okwanjula ng'ogwo ng'akubye essuuti nalabako ng'akubye essuuti olina essuuti tunayo omukolo Bini agenda kuwasa kuwasa omukolo naye kuwasa omukolo agenda kuwasa tukuyisa ku mukolo oyo gwolaba oyo alina olubuto agenda kuwasa tukuyisa ku mukolo nga goyingiza abanye bakatumwa abayingiza abako nga gogenda okubayingiza abako wali eri omulawe omukulu ennaku z'omwezi nga 23 Desemba nga mmeka? Desemba nga 23 Desemba kuwasa mukolo gwe tujja kuwasa mukolo gwange nenda nja kuwasa mukolo gwange embaga yange si gwo gwoli yagenda okuwasa embaga y'oli si yiyo embaga yeeno agenda kuwasa nja kuwasa tukuyise ku mukolo kale onojja nja kujja olina essuuti gyeri waka ya kala ki? ya kala ya black ate engatto zo olina engatto? siina ate zino za kala ki? ya kala siinamu ngamba kala ya zino zoyambadde zino kala ki eyo? ya kala gyeri ya kala gyeri
tujja kufunira engatto oyambale suuti ojja ku mukolo omukolo ogujja kubeerako Asiya omumanyi Asiya wuulira alu nagambe agambe alu Asiya yoyo Asiya tobadde naye mukwano gwange tubeera naye gamba Asiya nkwagala nnyo nkwagala nnyo siri kukyawa wadde wanvumye nkwagala nnyo wadde bakuzimbidde ennyumba zagenda okugula ebintu by'omu nnyumba oyo wenkofiira ya Asiya oja yesibye enviiri oyo yayambadde sati ya black afaanana Asiya ajja kujja ku mukolo naye kubeereko ne Charles nani omulala ali mulala gweyagabire ku mukolo yakola ki yali mukazi wa Charles oli ku ludda awo alina piki bakubbako omukazi ani bakubbako omukazi ki Asiya babadde ku ludda bonna babaddeyo mama jangu ku wano tunyumyemuko katini semberako eno mama atuleko wano genda kutulira Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku miliyoni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Mama tusanise okukulaba. Obulamu buli butya mama? Tuli mikono gya Eddy tuzze mubuuzaako ne batugamba nti gwe mama. Eddy ali atya? Eddy talina buzibu era muntu nga bw'omulaba. Olulimi lwe luzito. Kuva buto bwatyo oba olulimi lwazito wanga akuzeemu? Kuva buto bwatyo. Twakola okunoonyereza nti bamaama ababeera n'abantu nga ba Eddy bafuna obuzibu mu society mwe bawangaalira n'abantu ababeetoolodde. Buzibu ki gwe bw'ofunyemu Eddy ono? Sirina buzibu bwonna bwe mufunyemu kubanga asobola okukola emirimu yeeyoleza akima amazzi lwakuba nti abantu be bamusumbuwa bamumalako emirembe. Kantu katono waliwo naawe ogwendaba bamusumbuwa. Kantu katono nnyo kakola kikamukulako waya n'ayomba. Eddy kitegeeza alina obusungu. Alina obusungu bungi ate amanyi kulwana wabula okuyomba obuyombi. Aba aleekaana buleekaana. Nga yayombye abeera ayomba atya? Era akambuwala kati nga naye bw'onooyomba n'oba omukambu. Awuza ajja kuba n'akwata amayinja ago aba ayagadde alikwata ayagadde. Abeera naye ng'abantu bamusumbuwa nnyo bamumalako nnyo emirembe. Akuwedde ku kyalo kino? Kuno era kwe muzaalidde. Alina emyaka ng'emeka Eddy? Daddy ali myaka kati 28. Mu buto bwe yali atya? Kuba abantu nga bano weesanga nga n'abaana banne baba bagana okuzannya naye abantu nga bamufudde nga kyakuzannyisa naddala abaana abato. Era abaana abato bamutiizinga ng'abakulu bwe bakola. Ivan nguwulire abato bamutiizinga teetaliko ekyo. Tuddamu ngene wa chairman yanzibya ssente tuddamu kumumanja kingi yanzibya nange sirina ssente wadde. Kati owulira nga bw'ayogera ekyo. Katwale wali eno. Kati owulira nga bw'ayogera ekyo kasi omuntu amugamba mpa ku ssente. Amugamba sirina ssente nze kibi ng'ayomba ng'avaawo ng'agenda waggulu. Abantu bawulira ssanyu nga bawulira nga aleekaana bo baba bawulira ssanyu.
mu like wagezaako omulala ku ssomero nga kyali muto? Twagezaako ne bigaana atasobola. Mwabazaala abaana bameka? Baali basatu, omu yafa. Ne baganda baali kale buli omu yagendanga asikulumako ku munne katono ate eriyo omulala ye ali shaapu naye nga emitwe era ng'era olaba kale bayita mu luzungu uncapped obwongo bwabwe bunafu. Bonna bonna balenzi. Taata waabwe bwali mulamu era mubeera naye. Kuba naye katumwebaza okubeererawo kuba abasinga obungi basinga mothers nti wazaala omwana ng'ono bataata badduka buddusi. Era kale abamu badduka naye era omala n'okoma ate kati oba onookola ki? Oba onookola ki ba tolina kyakola. Edda ekirungi ki ky'omwogerako kuba buli muntu abeera n'ebirungi bye. Edward ebirungi by'alina kale ayagala nnyo abantu. Ayagala nnyo abantu. Muntu abantu ayinza okubala nga abantu baliyo bayimizi nagenda nayimirirawo nawuliriza ebyogera kati ate bwaddamu abamu banyiiga abamu tebanyiiga naye nga ayagala nnyo okubeera mu bantu bw'atyo. Okusumbuwa talina kyansumbuwa kuva buto? Talina. Kiki ky'omwenyumirizaamu kuba essaawa zino baleeta omutimbagano mu bavubuka naddala ffe abavubuka tukozesa nnyo emitimbagano kuliko mutukutu gwa TikTok okwo abasinga bagufunyeemu abasinga obulamu bwe bwebwonoonesa mitimbagano egyo kutalabira Eddy nga mikwano gimuteekayo naffe tuzze kubanga ola mutimbagano ogwo okumufuula mukwano gwaffe. Nange nali sibimanyi Peter oyo mandi wano ng'akuba essimu ng'akubira waliwo munne gwe yakula naye bamuyita Ddaani muganda woono ng'ajjanga maama naye wano wajja kuba abagenyi webati naye we bajja tonyiiga tetubaleese mbubi nange Edward kati yafuuka serebu nemunga afuuka serebu muki Edward tugenda naye mu kuyimba biki ebyo tuzina tubeera kale bamukwata ne ku vidiyo zaabwe sibirabangako siba siina ebyo biseera. Era Peter atayinza gga nti oba katwale mukadde mulageko ne bamanya ebyabwe gye babeera ne banne. Atambula ekiro kuba tutera omulaba bakuba shows naabo talina banne n'omulala kati wakoma wekiro tomukambwala nti wajja kati mukambwalireko ate nadda maama gye twakulira nga ove waka ogenda okudda jjajja yamenye edda kiba okoovaawa ye muntu gw'otasobola kutangira nga yayagadde ekintu asabira wakyebambi mbambule basulayo saawa 9 oba 10 ayinza obbakonkono n'omuleka bweru tusobola 10 ez'ekiro oba 11 bava kusaba ngolwava kusaba okukyakyawe engulu ewakyebambi kuno kwonna bamumanyi ate era Peter waba amututte nga abadde siriiwo Peter amuzza abadde sitondagirira siriiyo Peter amuzza bulungi ne bakonkona. So abazadde abali eyo nga balina abaana bati naye nga babasuula kikyosobola okugamba maama kuba abasinga obungi abazadde naddala abaana abobuwala wazaala omwana nga Eddy era amutwale wabwe mu kyalo abaana amusuula mu bibiina ebirabirira abantu ye nadduka. Kyesiyinza kukola aba yankola ki aba yayagala yo okubeera bw'atyo oba nze nayagala era omuleka n'obeera n'omwana wazaala ekibi yakibongerera oba onoomuwani tolina kusobola muwa tolina gw'oyinza muwa oba olina kutoba na mwanawo olina kubeera na mwanawo tolina gw'oyinza muwa okubabeezaawo okola otya oyo otya maama tonsanze oli kadaala ndi nyinza obanze nkusanze naye ali mu kamera atulaba atakusanze takulabye ajja genda abira weeyizaawo neeyizaawo mpola mpola obubaka bw'osobola otugamba maama ku balaba Eddy buli omu naayogera ye kyawuira ekimusanyusa ku mutima ye naafa gwogera omuntu anti tutera okukola mu comments omwo ngama enkima mwagijjeewa
Era kimanyi nti kuva buto bimwogerwako. Era bamuvuma nkima kuva buto. Kuva buto bamuvuma nkima naye nga naye teyayagala ate nange sanywa ddagala. Nange nalabiraawo. Nga omuzadde bw'ati. So obubaka nebaza Katonda. Basobola okwetwala mu ttooyi yeeyoleza ayoza ebintu asobola asimula bulungi nnyo tewali mulimu gw'atamanyi kukola. Era nebaza Katonda eri omulala nga mugogo. Kati ennaku zino waliwo gye ntambula eyo gye nsuula ebintu. Nasanga omwana nga mutwe munene yarabbi nga bwe guti. N'ogira n'otooloka noga sinze nzekka nnyina abaana abaana. Tali balamu bulungi. Kangende n'owange kuba asobola okukola ki? Yeetwala emmanju, yeeyoleza, era gamba tewali mazzi n'omuwe sente n'aleeta amazzi. Bagamba tajja gatusena ku ttaapu n'agenda ku luzzi n'agasena n'agaleeta. Olwo muganda we omulala gwatugambyeko yali odda? Ali awo Makerere wa mulamu wange. Naye nono naye wagira ekiseera ng'agakangende bagenda oli ewa mulamu wange. Oli ye mukulu ye muto? Ye mukulu. Naye mukulu. Era naye n'oli alinganga bw'ati? Naye toyo oli asingako katono. N'obwongo obwoli asingako ku bwono. Oba basanga beetegeera nti ba Luganda? Beetegeera naye bayomba. Tebasobola kubeera wamu? Kaakati ono bw'agenda Makerere oli ng'akola ki? Ng'oli ayomba nnyo ddayo wamwe oli ng'akwata ekkubo nga bamugamba egenda ekawaala nga yagenda. Tebasobola kubeera wamu. Ono waagenda eri ngula eddukayo nga ajja eno. Peter yandeze ku boda. Peter yakwasa ku boda. Mubuuze tebadde naye. Mama naye tujja mukyayirako kwera nga tuli ne Eddy ono tulabe. Nani? Oli. Oli nga takwasika. Peter mwali musanze kawaka. Kamba sabire. Tujja munoonyaako. Olaba mama naawe omutya. Bisani abeera magala gye ayina emikwano mingi. Amayina okubeera ku street nayita emmotoka. Kampala. Ogwa buloka osebo. Tujja kumunoonyaako kimanyi tujja kumufuna. Magala gy'omwagali awo ne Makerere. Kale mama tweyanzizza nnyo okukkiriza Peter ne tumubuuzaako. Peter tumubuuza kyemmanyi kino kirabo kuva eri Katonda. Andigwe nawe naali eyo asekerera Peter tomanya oyinza okuba nga tonnaba kuzaala, oyinza okuba nga wazaalako naye ng'okyazaala tomanya. Kuseka nje waliwo yasekererwa abaana bano nga muto yazaala omwana nga mugogo nakati kusekerera nengamba aseke nange saayagala naye tomanya bya Katonda ate wekiba tekikutte ku mwana okirikwata omuzzukulu. So si kirungi kuseka. Si kirungi kuseka. Muntu muleke Katonda bwe yamugerekera bwera bwe yamutonda. Kubanga tojja kuseka ate oyinza ofuna ebisinga tekuona. Bangi babazaala nga tebayindi mu magumba ono kale simutegula nga omwana wakutegula wakola gw'omuwoleza gw'omuliisa gw'omunywesa nyenze Edward buli kimu asobola. Namanya kati maze okulya kanaabe engalo maze okulya kanzijewo essuwaani tumaze okulya kambikwate enfulumye enjoze kitali ate kubalaba. So gwe nawe naali eyo oyinza oba nga oli muwala oba ali mulenzi abantu nga tetusaana basekera tulina bafula mikwano gyaffe kuba nabo bamisinga laava eyo kufiiringa nga ali mu society era abakulu omuli Peter ne Chaliwe omulimu gwe bakola gw'amaanyi nabo beetaaga okugendako mu church ne basaba beetaaga okugendako mu kiraabuzi ne bakyakalamu okuba nagaye tatanywa mwenge mulokole lwaki tonywa mwenge? Ani anywa omwenge? Bagumuyigirizaako egwamukola bagumuwaawo wangulu waawe mugenzi Kalimu awo nzijukira neyagumuwa mumanyi bulungi nnyo. Gwamukola gute? Kati agumutte okuva olwo teyaguddira bagumuwaawo oli yamuyita bulungi nnyo namuga Edward nywako awo
Zabwa tusirikira ebintu bingi. Naye Disani ye kyagukola agunywera ddala Disani ayinza okubako okono omusaala ng'atamidde. Okay, tweyanziza nnyo tugenda kujjako kwa ddaala maama tukubuuzeeko era naye nga tweyanziza nnyo okubeera ng'otukumira muganda waffe ono. Gwe wenna ali eyo abadde afolowinga Eddy gy'ali sobola omukyalirako naye tumufuula omuntu ow'enjawulo ne maama mwenyumirizeemu. Kimanyi kati maama atandise okumwenyumiriza amwenyumirizaamu kuva buto nawaliwo okwenyumiriza mu muntu nomugamba singa si Eddy singa siri bwe nti embeera esobola okuba nga ekyuka kubanga tomanya bintu bya Katonda. Twogera bantu bangi abali eyo nga bazaala abantu nga ba Eddy naye ng'omwana we ate mu bukadde bwe yamubeereddewo. Katusabe nti ne Eddy alina kubeerawo maama we wakati maama emirimu gyakola mugirabye emyaka girandise okukula naye twagala myaka egyo egijja nga Eddy ate yabeererawo maama era nga akasente kayingira. Kitegedde Mr. Eddy. So umala kazo kamera nga bulijjo nze muzukulu wa Kabajja omuge SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Tutobanga tumukyalira tujja kudda tugende kwe wa Disani. Eddy atuule wano Disani atuule wano. Bali balabisa. Bagamba wala watakisoboka. Disani Edward. Balwana. Tebalwana. Tebagalana oli yayina obusungu bubi nnyo. Bagano basibira mu luumu emu. Batingana osanga bonna bafu. Basobola kyemmanyi. Ali basobola okukwatagana ne bagalana. Tujja era program gye tuddako nga tulina Eddy ono ajja kuya ne Disani. Wewe tegese kola ku Disani. Eddy tugende wa Disani. Kurwaje. Nagenda wa mayidini nasulawo nagenda ewawo. Wa Disani. Sulwa mama yidini. Mama yidini asulawo bali asika pepsi asikawo. Asika pepsi? Abeera wa asika. Chips tudengaga wanti asika pepsi nti. Pepsi omusike kasi munywangako. Eddy tugenda kujja tudde kumeka. Ojja kujja gwakuna ojja kujja kola mukwano gwange ojja kujja enkya kumakya. Ani tugenda kudda olwokuna tugende wa Disani. Ojja kujja enkya kumakya. Ani tugende wa Disani. Buuza maama mubuuze. Adi mama tukkiriza tugenda gende wa Disani. Disani mbaludde okukulabako. Disani yagwadda. Yagwa. Disani yatambula kiro. Kurwachi. Yatambula kiro nga atavaawo. Ande kurwachi yatambula kiro. Disani yavunya mayirina namuvuma namugoba. Ande tugenda genda omulumirize. Omugabe Disani wavuma mayirini. Disani otambula kiro. Omugambe ko nga mukulu we. Gwe mukulu we. Disani yatambula kiro nga atambula. Ande gwe mukulu wa Disani. Tugenda genda omubuulirire nga onobeera mutowo omugabe Disani lekera okunywa omwenge. Disani ovuma abantu. Zenange na Disani bamugoba amayirine bamugobaawo. Ng'akoze eki? Nga vaawo nkugobye nga mutawanya ngaseka nga mutawanya amugoba. Yali amukoze eki Disani? Disani yabadde avuma amayirine nga amuvuma. Nga muvuma ati? Disani yamuvuma amayirine amuvuma. Ngati nga amuvuma ati? Nga yamutawanya. Olwo kugenda n'omukubamu MP? Disani yabadde agala kuba Musa yabadde amutawanya. Andi gwe olina omukuba kuba gwe oli mukulu we funa kibwoko. N'omukuba mu nga Disani lekera okutawanya amayirini. Disani yakuba amayini Disani abajja Musa agamba agenda kuba Disani. Musa? Musa anti Musa si alina omukuba gwe olina omukuba nga mukulu we. Musa musajja munene mwanvu. Akuba Disani akuba musajja mukozi. Amukuba mu. Anti labayo. Kaakati tugenda funa kibwoko. Ogende ne kibwoko. Tugende wa Disani. Tuyitema amayirini amulumirize. Lwaki abeera amuvuma? Kulwaki abeera amutawanya. Owulire? Owulidde? Oba tetugendayo? Nenda amayini ne mubuuzaako abeera waka. Anti ne Disani alina okubeerawo. Kisegedde? Kale kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kudda tugende ne Eddy ewa Disani. Eddy akwate kiboka agunjule Disani. Lwaki abeera nga atawanya amayirini? Lwaki abeera nga amuvuma? Ate ne Eddy abeera avuma Disani.
lwaki Eddy abeera avuma Disani lwaki abeera avuma Eddy nange yabadde yanvumye ekiro nabiwulidde Disani yanyeziza kiro nga Disani nganvuma kiro ngakuvuma ate nga yebase mu nyumba waka nganvuma kiro nganyiza Disani waki onvuma yangamba Disani ddayi wammwe waki ovuma abantu Disani talina mpisa omwanywera omwenge omwo tulina okumujja ku mwenge tumugambe nti nno tonywa mwenge okitegedde ndowooza okitegedde SB4 Media Tuggussa Enssonga omala akoze ku kamera nga bulijjo but edita waffe tujja kudda tugendeko ewa Disani omukulu agambye nti Disani asuula amuvuma buli wanywa mwenge n'amuvuma tugenda amugambe Disani kera okunvuma subscribe like nga ate sharinga program eno nagambye nti program mulimu ebyokuyiga muganda wange nno gwali eyo tuyige tuleme okusesekera abantu nga bano omukulu bamuyita Geno era ebyamala byamaje tetumanyi akwera gundi yawa Geno abeera babaki baba bakwera barracks ova mu barracks yawa gebakseri nibetisawo yawa webeksawo okirira abasajja Kampala awo babayita emmoroka eziyita zereka Kampala wali amoroka z'abasirikale tuwa mu kasaluti tugende tukase kuba tukyogera bwogezi tutumanyi tuba kyekyo genda kati saluti kyeyo yeyo ekyo saluti ki tugiddemu jangu wano buuti batulire saluti yeyabajje neeyo yeyo tukirekawo wote wokikoze Eddy atukunoonya landiroodi akunoonya wati osasula sente za nnyumba Lodi yasasula ennyumba then nyumba yakofule yangaliddeyo yakugalidde ati tomusasula wati omusasula jakusasula ojja kusasula akubanja emyezi emeka 13 akubanja ki 13 toziriwaza 15 Tuggussa Enssonga